polling station ekitundu kyonna okulaba ng'embeera esigala nzikakkamu. Atuwuliriza ku radio ko wajja tukubuulira embeera nga bweyimiridde polling station ez'enjawulo nga bannayuganda bagenda mu maaso n'okuba nti olwaleero beetaba mu kulonda. Wendi wano okulonda tekunaba kutandika wadde n'akamu, naye nga bitundu ebirala nina bannange okuli Harriet Nakitende ali Lwakitula polling station President Museveni wagenda okulondera. Njagala tubulire ku mbeera nga bweyimiridde mu kiseera kino, then ate tugendeko mu bitundu ebirala. Harriet. Okay. Ndowooza Harriet akyali mu kangendeko wa Shivan. Wange mukama wange. Ensi gibuulire sofa kati embeera nga weyimiridde mu Nakawa. Ngenda gano gawona bagambye ku macennyo bazze eno Nakawa ndi Nakawa West nabaddeko ku Nakawa East naye ng'okulonda tekunabatandike Nakawa East Nakawa East nina omukyala polling agent agenda okuwayo ku update nga bwe biyimiridde. Era agamba abantu abamu tebalina bukonge, abalala babagamba nti adiza kutuyade ebintu ebityo naye Halo nyabo. Yes, genda maaso amanya. Tetumufuna bulungi. Simanyi. Mama genda maaso oli ku 10 Access Sat Radio 4. Ongereko ku ddoboozi oyogere nnyo. Tetumufuna bulungi Peterson mbadde nsaba. Okay, nsereko. Kyamo, nsaba oyogereko ne bannayuganda ebiri ekiro bitubuulire. Well, Abdullah Muzibu, waira akayogano kano kowunje dakiika eno afande mayinja asatu azze ng'abantu batudde wansi bonna bakooye ekyamazima ng'okulonda kubasobedde naye azze n'atowa order kiteeberezebwa afunye order okuva above era order gy'akoze dakiika eno agambye abantu ayisira polling agent bonna n'abagamba nti ng'akozesa olukusa olumuweereddwa batandike okulonda nga bakozesa register era kati abantu batandise okusituka mu bifo byabwe batandise okugenda balina okusuulira akalulu eddakiika eno kyekiri wano wenyimiridde ndi wano najjeera CBA polling station abantu badde tebannalonda obuma bw'obufu completely era bamujje nabo babusudde ebbali kati kaba zino ekiriwo kyakulonda. Awo waliwo polling station mmeka? Waliwo A to Z ziba mmeka awo? Mutegeera n'erinnya lye obulungi kubanga ye ayogeza order ya katono nnyo uno wanongeza ko muto kirawuli engeri bigambo byabiyogeramu. Yes, wana tagogo Peterson Wangisebo. Ya afande akweseza order okuva above n'agamba nti mulonde nga mukozesa register. Simanyi oba nsobola okwogerako naye oba nsobola okumpa akadde. Yes, nga bw'ofuna afande ne wano wendi ku polling station ey'Embagere abantu bamaze okugenda mu layini okulonda nga bakozesa. Afande yakoze order esembayo n'agamba nti balonde nga bakozesa register communication from above era eddakiika eno abantu basimbye ennyiriri abantu bo bayitirivu Kamalo Mukamazi ono mu Kira municipality okujjukizaako nti n'olunaku olwaleero atulonda omukulembeze eggwanga erya Uganda at the same time ababaka oba abakiise baffe mu bitundu eby'enjawulo kakati wano wendi eno Kira municipality mu Wakiso district era nga incumbent ye Honorable Ssemujju Nganda kagamba ebintu byo bigenda okutambula olunaku olwaleero naye nga akyagezaako okwetoolamu ngenda ku polling station endala apenzikize ngende ne kanso gyagenda okulondera eri obulindo kanso George Mukigo nagenda kubanga mbiwoba district live coverage is Abdullah Muzibu Kalejja Radio 4 Ensonsozi. Kati bali nnyo nsereko ne wano wendi mu Uganda mpuliriza ku Emagere
abantu babategeezezza nti bagende mu layini balonde nga bakozesa register kubanga bw'obuuma bulabika nga bugaanye okukola ate ng'essaawa zigenda ez'okulonda essaawa 10 okulonda kujja kuba kuggalwawo abantu bagende teekateeka okubira ebivudde mu ebyo bye balonze. So essaawa zino ziri ssaawa 4:11 abantu batandise okuyingira mu nnyiriri wano wendi okulaba nti batandika okulonda. Munnayuganda atuwuliriza tugenda kutuusaako ebirala ebiva mu bitundu ebyenjawulo so wekumire ku Radio Press Ssebo Lozi yonzira gy'oli mu studio okwongera oba nti bannayuganda babuulira ku nsonga endala. Okay, tweyanza ge muganda wange. Webale nnyo webale ddala byonna ebitambula mu kulonda okutuuka ku lunaku luli okutuuka ku lunaku akakiiko kw'ebyokulonda wekanagambira nti beeteeseteese okutuwa omuwanguzi ffe tujja kuba tubifuna. Tuli mu Uganda esalawo 2